Ng'ennaku z'omwezi mwenda omwezi guno Ssaabasajja Kabaka bwe yali ali mu ssaza lye ery'e Buddu mu kusaba mu Lutikko e Kako, yavaayo ne yeewuunya lwaki Masaka yasuulibwa ebbali mu nteekateeka y'okufuulibwa ekibuga. Twewuunya nnyo okulaba ng'ekibuga kyaffe Masaka Kabaka yasuubiza Obuganda nga bwe yali agenda okutuula n'abaali mu nteekateeka eno bamubuulire lwaki Masaka teyagattibwa ku bitundu ebyali bigenda okufuulibwa ekibuga. Olunaku lw'eggulo Minisita wa Gavumenti ez'ebitundu mu gavumenti ya wakati Tom Butime yasinkanye abakulembeze ab'enjawulo mu Masaka ne boogera ku nsonga ez'okusumusa okufuuka ekibuga. Bino ebibuga bazze babigabira n'abatabyagala. Kati ababyagala tetubamanyi wano mu Masaka tetunabalabayo. Masaka twalibadde twakulaakulana dde okusingako wano. Naye okwerumaaluma buli lunaku okubeera mu by'obufuzi. Minisita Tom Butime wano we yasabidde bannamasaka bamuwe ebiwandiiko omuli obukakafu obulaga nga amagombolola agalinaanye ekibuga kino bwe gasazeewo okwegatta ku Masaka olw'ensonga y'okumufuula ekibuga. Those biwandiiko are not yet final in my hands, isn't it? In the hands of the Commissioner for Urban Administration. There. Ekitegeeza nti ebiwandiiko but as soon as they are ready, we move. Bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ategeeza ng'Obwakabaka bwe bwasanyukidde enteekateeka y'okusumusa Masaka ku ssa ly'ekibuga mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2021. Mukuumaddamula agamba nti Masaka kibuga kinene nnyo ate nga kya byafaayo, ng'okuwabula kwa Ssaabasajja Kabaka kwe yakola kwali kukulu nnyo ku nsonga eno. Njagala nnyo okwebaza Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka eyavaayo okutulambika. Masaka bwe yali alekeddwa ebweru ebibuga ebigenda okufuuka city. So nga Masaka munene nnyo, mukulu nnyo okusinga ebibuga bingi ku ebyo ebyali bisaliddwawo okufuulwa city. Katikkiro ategeeza nga bwe waliwo emitemwa gy'ensimbi egiweebwa munisipaali ezifuulibwa ebibuga okusobola okukulaakulana nga kino kye kyabaviirako okuvaayo ku nsonga eno. Ogenda kutuluba erya city era n'ekumu ku nsonga ezitukaayanya nti waliwo emitemwa gy'ensimbi egiweebwa ebibuga ebiri mu ttuluba erya city, emitemwa egibiyamba okwongera okukulaakulana. Era twawulidde nti ekibuga nga Mbarara aba n'ebirala bagenda biwa obuwumbi 6 olw'okuba kiri ku mutendera gwa city, kati olwo Masaka aba asigadde bweru. Katikkiro yeebazizza abakulembeze b'omu Masaka bonna abavuddeyo ku nsonga y'okufuula Masaka ekibuga, naye yamanga Obwakabaka bwa Buganda we bujja okukola ekisoboka okulaba ng'ensonga eno eggusibwa. Twebaza ne baminisita baffe abakutte ensonga eno mavumbavumba, Minisita Vincent Sempija, Minisita Haruna Kasolo, Ssentebe w'e Masaka Judy Mbabaali, Meeya Kayemba Afaayo, Omubaka Mathias Mpuuga wamu n'akabondo k'ababaka ba Buganda abaavuddeyo bukuukubira ku nsonga eno. Era tujja kukola kyonna ekisoboka. Masaka yegattiddwa ku munisipaali Omulimbaale, Gulu ssaako Mbalala ezigenda okufuulibwa ebibuga mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogwa 2021. Carol Nakibuule, The Hot TV, Amasukkulumu.